Lumbuye live ye channel yokka empoomu ensunsule ekutuusaako buli kimu ekiri mu ggwanga Uganda obeerenga okitegeera bulungi n'ebweru w'eggwanga. Kola ekintu kimu kyokka subscribinga ekigambo ekiri awo ekiriko subscribe gwe kinyigeeko osubscribinge ate ne ku bbali waliwo ekigambo oba waliwo akantu akaliko kalinga kabeero kanyigeeko obeerenga ofuna notification. Buli lunaku tosubwa Fred Lumbuye live ku channel eno buli lunaku ng'akutuusaako era ng'akusunsulira ebiri mu ggwanga. Akaaba amangu tosembera. Mu kalowoozo ka leero ngenda kusooka kagenda kubeera kamwe naddala bali mu Uganda. Kakayise ombwangu. Bw'oba ng'oli mu Uganda, ng'oli Munnayuganda, yessaawa otandika okwekengera buli ekikuli okumpi. Uganda efuuse akattiro mu ngeri emu oba endala. Abasinga obungi mwesulye gwa naggamba. Nenga enzita gye battamu abantu kati yanjawulo. Kitalo nnyo baganda baffe abaviiriddwako obulamu bwabwe olwaleero mu kabenje akagudde ku bitundu by'akabuusu. Kitalo nnyo ddala naye ng'akabenje kano okusinziira ku sources ez'omunda akabenje kano kategeke batandise okuteeka obubenje bwe buti. Mwegendereze nnyo obubenje buyitiridde. Bana basajja okutta tebakiina buzibu. DNA y'abana abatuuse okutta si kizibu kyabwe. Asobola okutega boda, asobola okutega akatwa, asobola okutta emmotoka nejja n'ebatomera, asobola osindika bijambiya, asobola okukola kimu kyayagala. Nga mujjukireko ne baganda n'ab'ebijambiya bano bali sponsored by the government, so mbeere careful nnyo mu nfa yammwe oba mbeere careful nnyo mu mbeera zammwe eza bulijjo. So mu kalowoozo ka leero nga bwe tugamba nti okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde. Kimanyi nti mu Uganda okufa kati layisi ate tekikyakola mawulire. Bwe mutaasituka kijjasira nti tekikola mawulire kubanga okufa bo baagala nnyo okutta abantu bafunye baagala. Olw'ensonga nti bo DNA yaabwe musaayi gwabwe okufa okutta omuntu kwe kubeerawo kwabwe ate ly'eddembe lyabwe. N'olw'ensonga eyo kati akalowooza ako nkabalekedde buli omu weebereremu ng'otambula tunula ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono. Tunuli omuntu akuli maaso n'akuli emabega essaamu otambulira n'embeera eri mu kitundu w'oli olyoka otegeera ki ky'olina okukola n'obulamu bwo, otherwise okufa kufuuse kwa jjenjero nnyo mu Uganda olw'ensonga nti okutta bba abatta bajja kutta olw'ensonga nti tebalina gwe beeguya okuggyako famire zaabwe zokka. Alright, njagala kugenda mu kigulalugi kya leero. Kino ekigulalugi kya leero kigenda kubeera so special era njagala buli muntu yenna akiwuliriza bulungi nnyo okikkaanya. Nga bwe tugamba nti buli ggwanga libeerako obuvo n'obuddo oba buli muntu yenna ali mu Uganda abeerako obuvo n'obuddo. N'olw'ensonga eno bw'owulirangayo omuntu yenna eyeemulugunya nga yeemulugunya ye kennyini awulira tajja mu kifo ekyo kiba kitegeeza nti omuntu oyo si waawo. Nkyeddamu. Omuntu yenna bw'omuwuliranga akuba emimiro yeemulugunya ku mbeera abantu gye beeyisaamu kitundu ekyo manya nti si waawo mugwira. Kubanga gwe atali mugwira ng'oli mbaddugavu banno era ng'oweeyagalira mu kiki ekikwekubya emimiro ne weetuusa okweyita nti bakusosola. Okusosola kwe kuki? Okusosola nno yose likwayita tribalism. Naye njagala bazzayoko mu byafaayo nti Uganda ssemateeka bali bagiteekawo n'okufuna obwetwaze. Uganda alimu amawanga agali gamanyiddwa era gawandiikibwa mu ssemateeka bulungi nnyo. Olw'okuba nti abantu bano abaasengezebwa bajjajjaffe emyaka egyedde ennyo baatutuulamu ne tubawa amaanyi ne tubawa ne ettaka ne babeerako. Kati bo olw'okuba nti balina ekigendererwa kyabwe nti luba olwo balifuga eggwanga era kati balifuga ne balifuze mu ngeri embi ennyo. So mu mbeera eyo abantu bano bazze beenyigiriza okwefuutika okutuuka batuuse ngera bakulembeddwamu Yoseti Bahabiro Tamusemu mutano wa Kalayisa Endobeso ensanga bisibe nyini toilet. N'atuuka n'okukwata mu ssemateeka 2 n'ateekamu eggwanga lino eri Abanyarwanda nti yawula ggwanga ki. Naye nga ffe twogera nti Abanyarwanda bonna si babi okujjako n'akabinja k'abatuusa akakulira Museveni akajja okusaanyaawo. Wetwogerera essaawa zino ono nabadde avuga ekigambo kye bayita tribalism okwetoola eggwanga lyonna nga ne mbazungu akibagamba nti batusosola naye obuuza gwe basosola yaani ono ate nga ye kafuluma okusosola. Kanyira kugamba mu kigulalugi kya leero bw'owuliranga omuntu yenna ng'ali mu kitundu w'atudde nga yeemulugunya nga yeegaayagaaya yeesonsasonsa manya nti oyo si waawo mugwira. Omuntu nakawala munnansi tateekeddwa kubanga yeemulugunya olw'ensonga nti abeera amatidde n'ekyo kyalina. Omuntu yenna addamu okugamba ekigambo tribalism mugambe nti munnange ffe tuli bannayuganda ekigambo tribalism tetukimanyi kubanga tuli bannansangwa ate nga ne mu ssemateeka mwetuli. Kati gwawulira nga totujjaamu kitegeeza gwe atambuza tribalism. Buli ggwanga mu Uganda lirina ensibuko yaalyo obuwangwa n'ennono.
bana batambuze ekigambo tribalism kireka bakitegeera omuntu obanga oyina ensibuko era ng'olina gy'ova kiba kitegeeza nti oli munnansi era toteekeddwa kweyawula ku bantu balala bonna nti gwe oyina ky'olina okubeera ekyenjawulo muno bwe mbagamba nti amawanga gali mu Uganda ffenna twandibadde tuli basanyufu nnyo olw'okubeera ekye tuli njala nnyo okusanga omuteeso yeeyita omuteeso nga musanyufu njala nnyo omusoga yeeyita omusoga nga musanyufu njala nnyo omukalamoja yeeyita omukalamoja nga musanyufu njala nnyo omunyoro nga munyoro nnyo era nga musanyufu buti omunyankole buti omuganda nga bwe weeyita nti ndi muganda kikusanyusa nnyo era nabali abakula nga wenyumiriza mu ggwanga lyo naye lw'osanga omuntu n'omugamba nti oli kino n'atenyumiriza mu ggwanga lye ate nga niyo lyagala okubeeramu ate alitulugunya kimanye nti yayagala kujjawo gwe yaddewo kubanga akimanyi tekyawo tajaawo wennyini kati bw'osanga omuntu yenna yemulugunya ku buvo n'obuddo kimanye nti mu Uganda eggwanga lirina ensibuko yaalyo kati bw'obuuza bano abagamba tribalism kitegeeza bennyini tebamanyi watuufu balina kubeera neebagwa tebaliiwo abo betuyita bannampawengwa oli bwagambanga ekigambo nti you are tribalistic mugambe nti am not gwe nampawengwa because you don't belong anywhere toyina woojja mu Uganda so tebaddamu kutiisatiisa yensonga lwaki mu Uganda mulimu amawanga mangi nnyo gwe bwanga oli tojja mu Uganda kitegeeza toli munda Uganda olina okuddayo gwe gy'omanyi gy'olina okubeera kitegeeza nti bw'ogenda ku muliraano okulya emmere togenda kubeerayo ku muliraano nti kubanga obulira guliko bannyinigo era bwe bakuvumba nga bakuvumidde ku muliraano kiba kitegeeza nti gwe kennyini ali ku muliraano oli mu kifo kikyamu olina okuddayo kitegeeza so omuntu yenna fuba okulanga oyagala eggwanga lyo nti one bagaa nti oli muganda still beera happy ng'oli muganda oli musoga beera happy ng'oli musoga oyo yemulugunya yenna gwe tugamba nti yenna mpawengwa tamanyi buvobo na buddo era kyovulaba nti basinga okukitambuza era gwe weebuuze lwaki eggwanga ly'abatuusi mu Uganda bebasinga okutambuza ekigambo tribalism kubanga tebalina buvuna buddo ate tebamanyiwa gye baava ne gye badda tebamanyiyo kye balina okukola kwe kutuula kumwe okubatta okubanyigiriza bo beefuutika babeerewo naye nga tekijja kusooka so njala munnayuganda gy'obeera gy'oli beera nnyo wankizo mu kwagala eggwanga lyo obuwangwa n'ennono n'okwenyumiriza mu ggwanga lyo nga ggwe munnansi anywera ensi yo mu kigulalo gye kyaleero bwe ntyo bwe nkifundikidde alright kansubire nti abantu bonna be mbasabye okutuuka batuuse bulungi nnyo oba ntandike nakisimayi kubanga amawulire namangi tandike naki mawulire namangi nnyo naye ndowooza kantandike nga bwe nina okutandika ntandise bwe nti kansubire nti Yoseri kwoli Dr. Ruth Achen kwoli Dr. Dana Atune kwoli wano nkyali mu kubikkula oba kusumula luwombo sinaleeta mawulire ku lunaku olw'ebbalaza najja kipayopayo mpozi sibagambye ennaku za mwezi za leero bane munansonyiwa ennaku z'omwezi ziri 27 ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2022 so munsonyi obutabula ennaku za mwezi ennaku z'omwezi ziri ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2022 omwaka nogutambudde era guweddeko so munansonyi butabuulira nsonga ezo alright najja kipayopayo ku Mande ne mbabuulira enteekateeka namutaayika Yoseri gyali alina ne bayaayi banne abali mu gavumenti ekituufu kiri nti ekirwadde ky'Ebola kya buyaayi era tekiriyo mu Uganda bana basajja banoonya engeri y'okufunamu essente okuva mu mawanga ag'ebweru n'ebitongole by'enjawulo kubanga ssente tebazirina bw'okuba emuliso okwetoola eggwanga lyonna mu government parastatal bodies mu ministries zonna mu local government buli akugamba bamaze emyezi 46 tebafuna musaala kagabe majeka bya police kitegeeza balina okunoonya engeri bafunamu ensimbi kati kye balina okukola kwe kutandika okuteekawo ekirwadde kino nga balina n'ekigendero eky'okubba ebyobugagga emubende ne bateekawo ekirwadde kye bafumbirira enamba nfunye information okwetoola eggwanga lyonna naddala okusingira ddala mu Uganda nti buli muntu yenna olwadde ssenyiga ne bakusanga otuddekaawo basobola okukuwa bali bagaa nti oli mulwadde ekiri mu malwaliro Kawempe ekiri ekiruddu ekiri emunago n'ekiri amalwaliro g'okutola mu Uganda kika buli muntu yenna oba olina musujja oba osesema kasita bakutegeera nti oli mulwadde ekirwadde kyonna bakuteeka bwetesi mu ddwaliro nga bagaa nti oli mulwadde waki oli mulwadde wa corona nga bakuzingako nga bakola ebaagala so kati ekigenda mu maaso wonna njala bategeeza nfunye complaints nyingi nnyo ze sijja kuzanya voice note z'abantu oba okusomebwa mpale jaso bategeeza nti kino kyonna kifuutike ekirwadde kino ku history tukimanyi nti kasita okyogera nti kiri mu nsi bwete
n'ennyonyi ezigendayo zivaawo n'abantu abava mu nsi babakebera era tebabakkiriza genda mu nsi ndala. Sooka weebuuze kiki ekyaleese omumbejja wa Bungereza mwanyina wa Charles Kabaka afuga Bungereza essaawa zino ng'akimanyi mu Uganda mulimu Ebola asobola okujja mu Uganda tekisoboka. Bo batula ne boogera ebintu nti just come. For us we are doing something which we don't want the public to know. Nga bakimanyi omukyala najja yazze nga balina missioni zaabwe zibalimu mu zimutegera. So oyo omukyala tasobola kujja mu Uganda nga waliyo ekirwadde eky'Ebola ekituufu tekiriyo so zino zino yakafre. Kati okugezaako okuzimbulukusa ekintu kino ensi bawe ssente okusookera ddala baagala kufuna ssente. Ekyokubiri waliwo ekintu ekinene kibateekateeka kyengendo basaba okuwulira mu dakiika nga 15 okuva kati. Buli muntu waali kwata olupapula n'ekkalaamu oza information gyengenda okuwa ate mwesibe ebintu Abaganda ne Bannayuganda ekijja si kirungi. So mu nsonga y'Ebola bwe najja ku Monday n'enkuba programu yabeera nga bweri era ku lunaku ku Lwokubiri akawungeezi mu State House Entebbe waliyo akatubagiro nga Yoseri Mukawo ofunya alinga omususa era katunda abantu ababayisemu empiga babuuza information yafulumye etyo okuba nti yaliikinze netuuka ku musajja ono ng'ate yali manyikiddwako ye Dr. Ruth Acheng ne Iso ne Semwai yatuuka ty okutuuka wange namugamba nti nze buli wamu wendi mu kisenge ekinawo ntuukawo. So program n'esooka n'enjitta kati olw'okuba nti balo zaffe tuli basiru kati baakyusizzaamu tactics katono nnyo kye baakoze kirwa. Kati Yoseri yaddidde mu bitongole byonna ebya gavumenti ne private sectors ng'agenda balagira ekitongole kimu nti kati gwe gamba mu kitongole kyo mulimu abalwadde ba Ebola ne bajja ne batimba ku mitimbagano nga kye baagala kati luli badde bagenda kujja baggale obugazi kati baagala kikola nti basooka kulangirira nti wano waliwo corona wano waliwo Ebola nti mu parliament mugenda kuteeseza waka eyo ne department bagijjewo egenze waka KCC ebutyo bagende mbitongole byonna bagende wantu asanzewo Ebola. So bagende okutuuka okujjoga nti kati baggalawo ng'amaze obbalaga ekifaananyi nti buli wamu Ebola waali kati bati bakoze ekintu kino nga amaze exposinga ku Monday zamugeza mu kiraba lwali tiri butyo nga n'ennira ekulira Abanyarwanda n'abafulumiza ekiwandiiko kyekimu KCC yafulumiza parliament yafulumiza kino kya nnira n'ennira naye yafulumiza yiyo eyo nnira naye yafulumiza executive director yagiwandiise KCC yafulumiza parliament yafulumiza n'ebirala bingi bigenda kufulumya nga bagezaako nnyo okwagala okuzimba ekintu kino naye eyo si enkola eri bweti bagamba ennaku z'omubbizi baana era zituuka ne ziggwako ennaku z'omubbizi aweddeko temwakyalaba kimutugamba. Kati obuzibu obuli buno buli wano bwe buti nti ebintu bingi ebitambula mu ggwanga naye tugenda ku exposing Museveni to the extent nti ajja kutya nti abasajja bakambu nnyo mu nsi muno. Ntandise bwe ntyo ekigendererwa ky'okuteekawo lockdown kino Museveni akimanyi nti ayagala kuliramu ebintu ayagala kubiramu ayagala kukozesa ejjinja limu okuba ebinyonyi bibiri. One nga bwe nabagamba nti embeera ya Ssaabasajja Kabaka yawanika dda amatengo y'ensonga lwaki amatanga embeera ya Ssaabasajja yawanika dda amatanga. Emu ku nsonga zino baagala kutandika kuteekawo lockdown then bagenda okumala lockdown bo bakole ekyabwe nga tewakyali muntu enatambula nga bali mu maka gaabwe basibiddwa. Ntegezeddwako okuva Banda Kireka yonna amagye gatekinzo over nga ne kapaka akamu ebbanda kaggiddwawo ne bayiwa amagye n'ebitundu ebirala bingi nnyo era nga n'okutuuka ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ebbanda wali abasirikale bangi nnyo. So kino ekitundu kiri occupied n'ebitundu bingi nnyo mu Buganda birimu amagye mangi nnyo kibatakkiriza bantu kuŋŋaana kitegeeza nti kiba planning kinene nnyo nekyo si kyekikulu. Twale tuli awo abenda bagambye nti abasajja bano bali mu kutya. Wetwogerera ekibiina kye bayita Uganda Medical Association ekikulibwa omukulu ono kuba nkyaba waliwo omuwulitagana bakikulu omukulu ono bamuyita Samuel Oledo yono kennyini ono. Samuel Oledo ono yakulira Uganda Medical Association oyo Samuel Oledo omwami ono kitegerekese nti y'omu ku bali commandinze ne bategeeza Museveni nti batekerako down mu bitundu eby'e Kampala ne Wakiso. Naye fun enough bekisesa bwe bakoledde post eyo nga ya breaking news abantu amu bakiyise kyakuzanya naye post zigenze zive mu different social media platform nga ziraga nti omwami ono already yaconfirminze. Kino kyavudde ku ki?
Olwaliro ku ssaawa zibadde nnya ez'okumakya ku State House e Nakasero, omukulu ono Dr. Samuel Oledo yakedde ku State House ne munne bajjidde mu mmotoka ne babawa ensimbi empitirivu zibatwalidde mu mmotoka yaabwe bagende bazigabane. Era nga buli musawo yenna ali ku komiti eya Uganda Medical Association yawereddwa obukadde 10 n'ateekako omukono to recommend oba okukkiriza nti Yoseti Bahabula ne gavumenti ye bateeke okuggala ekitundu kya Kampala ne Wakiso mu kino kitegeeza nti bo bano ssente zabazifunye obukadde 10 buli musawo ali ku komiti eyo. Njo njala tegeeza public nta the Uganda Medical Association team led by the one called Dr. Samuel Oledo at exactly 9 a.m. in the morning today, he was escorted by his friend. They reached at the State House in Nakasero at 10 a.m. They received billions of money, which they shared 10 millions each, so that they can recommend, that Kampala and Wakiso, these areas, must be put under lockdown in the disguise of preventing Ebola from spreading across the country. So Mr. Samuel Heredo and his colleagues, each one of them on the committee, shared 10 million shillings to recommend the lockdown in Wakiso and Kampala. They picked this money at 9 a.m. at the State House in Nakasero. Hope everyone, you have received this information well. So much take it, but bafunye milioni, bafunye sente pya nekadde, bazifunye ku machali bazisharinga, ne bali commandinga nti lockdown eyimirewo mu bitundu ebyo. Mujjukire Kampala ne Wakiso kye kitundu ekisinga obunene muki mu Buganda. Ssaabasajja Kabaka olubiri luli mu Wakiso. Kampala eyetoloddwa Wakiso, kati Kampala linga enjuba muji, enjuba ne ya kyenvu muji. Kati bwogamba nti ogenda kuggala enjuba, oggale kiri ekikejje ekyeru, oggaliremu n'enjuba, kitegeeza eggwanga bw'oliddadde. Kati babalwana information ginafulumiza ku Monday nti bagenda kuggala eggwanga, kasita oggala Kampala ne Wakiso kitegeeza Kampala obukozi, Uganda obukozi ki ogiggadde. The disguise nti baagala kukola ki, kolera mu nsobi zaabwe. Naye awo sigenda kulwawo, nsomayi bano mbeesobolera, kati kangende ku information eyandeese endala. Ko information na nyingi nnyo. Kati before nga sinagenda ku information njala soka kuyisaawo kano. Mwenna bana Uganda buli mukyali, please njala bategeeza ensonga za mukyala Lema Namakula ne Bawe Sebuholo Hamza your diversion temujigenda. Don't share anything concerning Lema and Hamza, that is a diversion. Ensongera zono Setani father mwamutegedde eyetutemba mukutte kwa Kamwensi ne diversion temugenda Setani father. Then omuliro ogwochibwa amasomero kubanga weewunye ani eyavuddeko omuliro gwayokeza essomero ly'abamuzibe. Bamuzibe bayinza okweyocha kubanga bakitegene bagala kukola mawulire ne bookya essomero ly'abamuzibe kuba muzibe tasobola kweyocha. Eyo ne diversion. Tugenze ku lutalo wakati wa Ham ne babloga ba NRM. Eyo ne diversion ku kisawo ky'e Nakivubo. Nkiddamu ekisawo ky'e Nakivubo between Elias Lukwago ne babloga ba NRM. Eyo diversion temugigenda mutemugisharinga okwocha amasomero diversion. Setani father oba Satani father oyo ne diversion agandi bamukwatidde kwa Kamweso ne oyo ne diversion. Hamza Sebuholo ne Lema Namakula ezo nazo diversion temuzigenda mu. Tugende ku bintu ebigase eggwanga olw'ensonga tulina ebyokukola bingi awo novuddewo kati ngenze ku nsonga eyandeese. Alright, kati ndowooza ngenze ku nsonga eyandeese kubaga lingenda sooka gabalekera njala sooka kuyisa omawulire gandi okwendereko gali agemwagala nnyo okusingira ddala musharinga video ntandisa bwete. Ero security alert njagala ngende mwenna eri abaana ba foot soldiers ne Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze waffe omulonde w'eggwanga njagala muwulize bulungi nnyo. Mwenna ba foot soldiers buli kintu kyonna kirimu eky'eggwanga naye okusingira ddala abali mu ghetto njagala mumpulirize. Kino mbalete mukimanyi nakyo kipya njagala mukasale bulungi nnyo mukasindika ku TikTok ku Facebook wonna mukatayi mushaka sharing.
okusinzira ku drone zange ezigenda zitandika okunoonya kati ebyekusifu batandise okweka ntegeezeddwako nti tegeeza ba foot soldiers bonna abanopona ba people power nti waliwo engeri empya gye batandise obayingiramu yeeruwa njero tegeeza mwenna abavubuka ababwana n'abobulenzi abali mu ghetto nga mwagala enkyukakyuka Muhoozi project eri mu kutambula okwetoola eggwanga lyonna essaawa zino eriko MK naye nga yava mu kkala eya kyenvu ne bagizza mu kkala enjeru kino kitegeeza kitya abasiraamu njala kozesa ttamu ne munansonyi okusookera njala kwetondera abasiraamu okukozesa ebigambo bino ng'ate manyi muliko bangi nnyo njala gikozesa bukozesa just kubalaga enjawulo mu kintu kino embizi esigala mbizi ne bw'ogijjako ekigodo n'ogiwatako ekigodo n'olekako biifu ennyama eri esigala mbizi simanya eyita MK ne bw'onookyusa kala za kita ove mu yellow mu white ng'otambuza MK project osigala oli mbizi kyenkugambye nti embizi ne bw'ogijjako ekigodo n'olekako ennyama eri emyufu gye bayita beef era bagiyita ki esigala ennyama ya mbizi kati gono botambuza MK muve mu yellow mudde mu white nga mutambuza project yapo it won't work out mukola diversion and this is the fact mukitwale mukijja kunze yose tiba habulwa lutabayisirwa mutabani wakalekeza ensera tamiza zidde nsanga bisibe gwe manye ku notes eziri ku international level ezimuliko nga bamwagala mu formula munga avudde buyinza tasobola kukkiriza ko handling of power ku mutabani we. It is impossible. That's why right now they are promoting him to come back. Chesimenti anatuukayo. Eno yonna bakikoze Muhoozi yagamba previously ntayagala kwesimba okuba president era takyagala nga kayagala sigala maji eyo video jeri. Right now avudiraga nti ayagala kwesimba okuba president akikola kubeera relevant mawulire ne kwata mawulire kujjawo bantu balowooza mu kintu kigenda maaso mu Uganda nkiddamu. Muhoozi Kanyirugaba ennaku zinafuuse diversion ku media ngenda basa mwena benkyuka temuddamu kusharinga bintu bya mwami ono yagamba tagenda kwesimba otayagala wa president era sigala maje naye kati bamukozesa kubanga history aga mu Museveni tasobola kukwasa muyinza muntu yenna alina busigalako bw'okufiira mu buyinza era naffe kyo tutagetinga yege twagala ofuna ono atambula eggwanga ne bw'akuba campaign he is nothing tebasobola muwa buyinza wano bakimanyi nti yayiika Windows 2 tali favorite 3 abantu bamwagala so kino kibajjako nti embizi ne bw'ogijjako ekigodo esigala bagiyita mbizi okujjako ebifo bimbi embizi bagituuma amanya nteno bacon oba pork ribs oba ki ne babituuma amanya nesigala mbizi kati gwe ne bw'onootambula ng'ovudde mu yero yakitawo gye mwatandika kuba kyavunda muteekewo chairman tebigenda kukola embwa esigala mbwa ne bw'ogisanga era nda ntekyuka so mukitegere bulungi nnyo buli alina amagezi mukitegere nti ekyo tekigenda kukola kati ntandise bwenti ekyo kinjagadde bategeezawo before nga sinalambulula nsonga eno bale bategedde ntufuna information era twabategeera buli kimu kati mumpulirize mwenna bulungi nnyo abali ku ground eno project etambula bagikozesa nga diversion to attract media whenever there is a serious problem in Uganda. We are in economic crisis. People have been killed. People have been kidnapped. But right now, Muhoozi is moving across the world, the country, seeking for sympathy and seeking for votes, but which is not in their plan because they're planning Museveni to come back. What is their main agenda? Information yino. Mwenna banna Uganda ddala foot soldiers abali mu ghetto. Mujjukire nti tasooka bali balowooza nti Kyagulanyi balasita bokka bamwagala. Ne basindika Kadduwannema. Ne basindika Kadduwannema. Basindika Kadduwannema oba omudaala gw'ennyama. Omutemi w'ennyama Buchaman agenda afuuke ghetto president ekigaana. Bagenze okulanga abaana basinga obukambwe baana ba ghetto kye bakoze kikino. Njala kutegeeza public nti Muhoozi project yali kulutinze battalion namba ey'abarastafarians nga bali mu SFC. Bano barastafarians batambulira ku Muhoozi project era basindikiddwa buli kitundu kyonna ekya ghetto nga bano bagenda kuba batandika okusportinga n'okuwamba n'okutulugunya abaana mwenna. Naye ng'ekikulu kya byonna baagala kutandika ku sportinga ani mu ghetto nkiddamu. Muhoozi project erimu battalion namba y'aba SFC naye nga Barastafarians balina dreadlocks bambala nga abarasta
banywa enjaga bakola buli kimu era basindikiddwa mu ghetto zonna eziri mu Kampala mukono wa Kiso. Naye nga fun enough nga ne ku kitebe kya Nuupu Ekamoocha ne Kamoocha wennyini babasindikawo dda weebali. Ne ku Firebase mwegendereze nnyo abantu abajjawo nga balaasi nga temanje bavudde. Eyemu ku group ya SFC eyasindikiddwa bano nno emirimu gye bakola gisinga obungi. Abamu beeyita bayimbi, abalala beeyita ba comedians era nga batambula nkiddamu. Abamu beeyita bayimbi, abalala beeyita ba comedians, abalala bo bagamba nti Balastafarians batambuza njiri ya oba gye bayite ya Katonda. So mwena mutegeezebwe nti abantu bano bonna abatebefula nti Balastafarians abazze mu ghetto nga tembategeera bonna basinga obungi bali kulutinga battalion namba ya SFC naye nga ya Balastafarians abasindikiddwa mu ghetto zonna. Ne message gye nataddeyo ku mutimbagano ebalaga abantu abateeseteese okubeera mu bitundu bimagere nga bapangisiza n'amayumba bangi nnyo ebitundu bingi nnyo okuba nti bagenda kamafulajinga mu ngeri eyo. So mutegeere nti bantu bennyini betutegeeza mutegeere bulungi nnyo. Tugenze mu maaso awo nvuddewo ngeze ku information endala. Dr. Ruth Aceng ndowooza otuuse olwaleero ku ssaawa 5 zennyini ku makya. Dr. Ruth Aceng osisinkanye Yosseriti Bahabula Tabasira mutano wa kale siya tamzeze ensanga besibe mu State House era ne mubalire mission ey'okuggala eggwanga naye nga temwagala kyogera mutandise kwebuzaabuza nga bafu banaaba. Dr. Ruth Aceng okimanyi bulungi nnyo nti bwe musiba eggwanga mugenda kumuleesa entada kuba temulina ssente za kuwa bantu kulya mmere. Naye lw'okuba nti mmwe kennyini mwagala ssente ziddukanya eggwanga mujja zijja mbagwira y'ensonga lwaki mukola eno nga mugenda kukola plan ya lockdown ne okuggala eggwanga mukimanyi nti mwagala nsimbi okuva mu mawanga ag'ebweru naye nga tekijja kusoboka olw'ensonga muyina mission yammwe enneekusifu gye mwagala okuteeka mu ggwanga muyiseewo ebyammwe. So nno ku ssaawa 5 musinkanye era nga nkimanyi either ku Lwomukaaga oba ku Mande Yosseri muli commandinze kweze ennaku ebbiri either ku Lwomukaaga oba ku Mande neither ne ku Sande muyinza okukola commandinga Yosseri ajje alangirire ebintu bye mwagala alangirire. Kati awo bannange birimu evudde kwanjula kati tugenze weetandikira. Tutandise bwe tuti malina okunywa ku mazzi. Mwenna Abaganda gye muli okwetoola eggwanga Uganda n'okwetoola ensi yonna njala bategeeza n'obuwombeefu nti buli omu waali weesibe ebbiri era weenyweze. Embeera ya Ssaabasajja Kabaka Tewoomya Ddigobe nti essaawa yonna bayinza okuvaayo ne batukuba ebirango mu ngeri yonna esoboka. Y'ensonga lwaki abakulembeze abali Mengo buli omu yeesudde gwa Naggamba bali mu project ez'omujjirano buli kaseera era nga buli kaseera bakola kye baagala. Bwe twogerera essaawa zino government eyagala kuteekawo lockdown mweneeteeka bannayuganda ddala bali mu Buganda okubateeka mu muggalo basobole okuba nti bayisawo kye baagala. Oluvannyuma bo bayisewo kye baagala olw'ensonga nategeezeddwako nti TV radio stations n'abakozi bonna ku ma TV ne ma radio already bamazidde okuteekebwateekebwa n'okubuulira kye bagenda okwogera singa enjega eno egwa. Mu kino baagala kuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu nga bwe bakwasa enkola ey'ekubalukawo ekirwadde kya Ebola mu ggwanga bateeke eggwanga mu muggalo basobole okulangirira nti eggwanga limu ekirwadde kya Ebola wagenda okuyitawo sabbiiti emu bwet baveeyo balangirire nti omutanda aseeredde. Kino yenteekateeka eriwo bulungi nnyo era nga byonna babimanyi bulungi nnyo nti bigenda kubeerawo. Nga we twogerera essaawa zino njala mwetegereze nnyo Yosseriti Bahabulwa ne Charles Peter Mayiga Wassanya Kalooli ne David Wassajja bano bali mu nteekateeka ey'okujja okukola ekintu kino era mbagamba bwe nti olunaku okuva olwaleero bwe muwuliranga lockdown erumye Uganda naddala mu Kampala wa Kisobonga we basuubira mumanye nti buli Muganda waali weesibe ebbiri olumu terunywera. Era mbategeeza nti bwe muwuliranga Charles Peter Mayiga Wassanya Gamulenge ejja Ssaalongo
ne munno omusajja omutolo David Wasajja bazze ku mitimbagano oba ku TV radio station bano basaale abagenda okuvaayo okulangirira nti omutanda aseeredde naye olwokuba nti nkyogedde bayinza okukyusaamu ne bafuna omuntu mu Bwakabaka omulala ali influential okujja okulangirira ekintu kino mu bano mujja kubaamu abalangira ab'enkizo ng'era bayinza okukola plan ne bagamba nti jjajjaffe obw'Isiraamu Kasimu Nakibingo oba omuntu omulala yenna ajje ayogera ekigambo kino naye nga bwe badde basuubira okujja okukola ekintu kino gwe basayininze yeeyita omulangira wa Buganda ate nga musajja muto David Wasajja ne Charles Peter Mayiga be bajja okuvaayo sinakindi akabinja kaabwe kemumanyi akaba mafia kali Mengo kebayinza okiko naye kasita mulanga balako down ezze ne muwulira bano nga batandisa okutandika okuluma emba ng'abaluma emitayimbwa mumanye nti eyatwawula ejja kuba esiridde mu kino bategeezezzaako bulungi nti kasita mulanga loko down erumye mu nnaku ezitaabiza wala nnyo mujjukire ne bagamba nti okuva olunaku lwe nayogera okutuuka Desemba mulindirira amawulire gano olw'ensonga nti Kabatonda akyali naffe naye abasajja nabo bafuubidde okula nti bakola ekintu kino okutulaga kiki baagala okukola. Tugenze maaso Yoseri Tibabulwa ye bw'ayagala okusala ku down mu Buganda ayagala kikola okwewala nti tayagala bantu bonna kuvaayo kwekalakaasa mu Buganda nga bawakanya oba nga beebuuza beemulugunya ku nfa ya Ssaabasajja Kabaka. Yensonga lwaki nti ebifo byonna ebyobuwangwa n'ebifo ebiramu abantu abangi already byateekeddwamu amagye ku buli nsonda nga beerindirira engeri gye bagenda okuvaayo okulangirira nti omutanda empologoma ya Buganda eseeredde. Mu kino bo bennyini bamaze dde okutegeeza akabinja kaabwe ak'abayaaya bali mu Buganda beeyita abalangira n'abambejja okuba nti be basaale abagenda okuba nti be bagenda okuvaayo okwogera ensonga zino n'okuba nti bamanyi buli kimu ekigenda mu maaso olw'ensonga tebaagala kukyusa buli kimu ekigenda mu maaso. Yensonga lwaki nti bo baagala kukyusa buli kimu bakikole nga bwe bakyagala oluvannyuma lw'enjega eno okugwawo. Mujjukire bulungi nnyo nti Yoseri akimanyi nti ye bw'akola ekintu kino ajja kumaze okuwangula Uganda ne Buganda n'Obuganda obusaanyaawo singa anaakera ku makya n'abanga akoze enteekateeka ze nga bwe ziri era buli Muganda yenna gy'oli bw'owulira nga loko down erume oba n'owulira nga ebyokwenda binyeezeddwa buli kitundu kyonna ekya Buganda kimanye nti eyatwawula ejja kuba esiridde. Ensonga zino zisoma mpola olw'enkuba nti olw'ensonga njala muzikwate bulungi nnyo ku matu gammwe muzitegeere nga saagala yeebuzaabuza ng'afuka n'aba nti yawulidde ensonga zino era ngenda kwongerako n'ensonga zino wammanga muziwulire bulungi nnyo. Munteekateeka y'emu nabagenda mu ntagingire Wasanya Kalu Charles Peter Gamulengejja Yoseri Tibabulwa tabasira mutano wa Kalekezi ne Wasanya Charles Peter Mayiga already balina enteekateeka egenda obbaka y'amaziga kusinziira ku drone zange bye zaalabyeko nezo byampadde njala tegeeza Obuganda mwonna nti neddame Yoseri ne Mayiga bakoze dde eryabwe. Eddame lino lisoma litya sigenda digenda mu buwanvu bwalyo akatundu ke nasobodde okusomolamu keekano wano wammanga. Abasajja bano Abanyarwanda abatuusi bajja okusaanyaawo Obuganda ne Uganda ng'ekisinga obbaluma ge mataka gano agali ku nsozi zino ebbiri okuli olubiri lwa Kabaka olw'Emmengo n'okuli amasiro g'Abassekabaka ag'Ekasubi ge gasinga obbaluma. Kati mu ddame lino boli baataddewo Yoseri ne munne Mayiga n'akabinja kaabwe bagamba nti Ssaabasajja Kabaka mu ddame lye yawandiika eritali ttuufu bagamba nti yalaama bw'abanga aseeredde bamuziike mu masiro ge baamunaanika naye ng'ate mukimanyi nti kino si kituufu ate saagala mwerabire nti Museveni akola buli kintu kyonna ekisoboka nkiddamu nti buli Kabaka yenna aseerera aziikibwa mu masiro g'e Kasubi era n'agabajjajjaabe gonna oba amasengera g'abajjajjaabe gonna gye gawunzikiddwa
olw'ensonga nti Kasubi ge masiro amatongole agaziikwa Bassekabaka bonna aba bakoze eki abaseeredde. Naye Yoseeri yagenze okukola ekintu kino ng'akimanyi nti bwe bateeka Ssaabasajja Kabaka okumutereka e Kasubi kijja kubeera kizibu nnyo okujjawo okutwala ettaka eryo ng'ate enteekateeka yaabwe eri nti bakola eddaame lino bo bennyini empologoma oluseera bagenda kuba nga beddiza obuyinza ku njolo eno okuba nti eziikibwa okutambuzibwa okuliisa okutiisatiisa n'okuwamba n'okusaanya buli kimu nga bagenda okukikola. Kati bo bagamba nti olweyi bw'abanga aseeredde yaba alaamye oba yalaamye nti agenda kuziikibwa mu masiro ag'ebaamunaanika. Ne mujjukire mu buwangwa waffe obulombolombo busoma nti Kabaka yenna abali ku Namulondo bw'aba aseeredde aziikibwa mu Kasubi na Bulagala. Bw'aziikibwa bw'aba taziikiddwa mu Kasubi na Bulagala kiba kitegeeza nti bw'aziikibwa bw'amunaanika kiba kitegeeza nti Obuganda bulogeddwa. Kikyo badde njala mbategeeze nti Obuganda bulogeddwa. Kati gwe omuntu yenna ali eyo bw'oliwulira ekintu kino kyonna kimanye nti kino kyensomye wano oba kyembagambye wano mujja kiwulira kumba temukiwuliddeeko wajja okuva okulya n'okkomba essowaani. So nno mu nsonga zino njala mukitegere bulungi nnyo nti already bakoze eddaame eritali ttuufu bo nga bo lyebaagala libeerewo era nga lijja kusomwa nti tagenda kuziikibwa mu masiro Kasubi wakuziikibwa mu masiro wakuziikibwa ebwabunaanika. So nga ate baamunaanika already Museveni eno olumu gye kweka n'asula olw'ensonga tebakimanyi nti olumu bamunoonya. Kati ki ekisesa era kyennya ekiri mu masiro g'e Kasubi kiri bwe kiti. Twabagamba dda nti amasiro g'e Kasubi gano Charles Peter Mayiga wassanye bajja n'enteekateeka nnene nnyo nga baagala kweddiza ttaka lino. Era mwe mwali enteekateeka ey'okugyamu amasengere ga Bassekabaka gonna oba enjolo za Bassekabaka zonna baziteeke mu ssanduuke ez'endabirwamu baziteeke mu museum oba baziteeke ku display abantu basobola ozirabira kyo ng'ate kino kimenya n'obuwangwa n'ennono. Kati baseekayo no kijja kuba kibazibwa olw'ensonga nti ettaka ly'e Kasubi mu masiro lyatwalibwa dda nga nina bwegisimufungize nga n'ebyapa byonna baani ababirina wuliriza. Ettaka lya Kasubi livunaanyizibwa ku Yoseeri nti bahabula otabasiro mutano wakale nseereta muzezedde ensanga bisibe nyine toilet. Kuliko Dr. Rahakana Rugunda aynako ekyapa. Kuliko Janet Kembabazi aynako ekyapa. Sam Kuteesa aynako ekyapa. Wepo ne Salimu Sale aynako ekyapa. Kati mu ngeri y'okutwala ettaka lino ddijja tebasobola kuddamu okukkiriza muntu mulala kuziikibwamu ng'ate balina enteekateeka y'okujja mu bali abasookamu kubanga olw'ettaka ettaka baalitwala dda. Ne weebuuza ettaka lino baalifuna batya. Mujjukire bagamba nti wasaanya n'obulange bwennyini essayidi oba ekiwayi okutudde ekizimbe kye yazimba mu ssente z'ettaffaali ekyamasengere. Ekizimbe kyonna kwe kitudde olwali olwo ekyapa kyawo kyonna kiri mu banka Mayiga yakisinga dda tekiriiwo nti singa abeerawo enjega yonna n'obulange bwennyini buba bwatwalibwa dda era banka esobola okujja obutwala n'ebutwala n'ebweddiza olw'ensonga bano abasajja bajja kusaanyaawo. So no bategeezezzaako mutegeere ekiri emabega w'okuba nti tebaagala kintu kino kibeerewo bamuziike oba bamutereke basubi Kasubi olw'ensonga bakimanyi nti bo enteekateeka yaabwe yakutwala ttaka lino nga n'ebyapa babirina bo bennyini amaanyi agajogedde nga bebuvunaanyizibwako ku nsonga eyo. Kati muwulire bino. Naye mbagambye nti Abaganda mwenda mujjukire nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri kati ennaku zino mukosefu nnyo tateekeddwa kuba nti aziikibwa mu masiro ge baamunaanika oba mu lubiri lwe baamunaanika no tekikirizibwa era tekikirizibwa mu buwanga kiba kitegeeza nti Obuganda baba buloze nga bo bali abalogo bwe bakola ekintu kino bajja kuba bakoseza ejjinja limu okuba ebinyonyi bibiri era Buganda ejja kuba ekomye awo nenze maaso. Mu nteekateeka y'emu Silvia Naluswata mugumuyita Nabagereka ono nno singa enteekateeka be nga bweri yagenda okulondebwa nga Namasole agenda okukuza omulangira Ssemakookiro anna kino mu Buganda tekikkirizibwa eno yenteekateeka yaabwe era nga na kino tekikkirizibwa era omuntu agenda okubeera lubuga wa Ssemakookiro singa kiri kituukawo yagenda okuba mutabani wa David Wasajja omusajja omutoolo nakyo singa kituukawo yagenda okubeera lubuga wa Ssemakookiro ate nga n'ekyo nakyo kikyamu. Ate nga nina wano information gye njagala obatuusaako ndowooza nja gyogera wali wansi bwe naba mmaliriza wali. Alright, kati ndowooza katugende ekinyusi wakiri. Wasaanya Kalooli Charles Peter Mayiga kansubire nti otuuse.
Yalategeeza Obuganda bonna omusajja gwe tuyina atufutubaddeko y'omu kabinja k'abasajja Abanyarwanda abaatuweteeka mu myaka mingi nnyo. Omutunuulira engeri gy'afaanamu ennaku zino n'engeri gye yeesaamu. Obukyawe bw'alina ku bantu Abaganda n'abanga Omuganda afudde takyasobola kukola dde okukungubaga ky'ekintu ekibi ennyo. Charles Peter Mayige wasaanya olunaku lwajjo ku lunaku olwokusatu ku saa 12 ez'akawungeezi ka Uganda. Walabiddwako ku State House Entebbe. Era n'osinkana Museveni mwabadde mu meeting okuva ku saa 12 okutuuka ku saa 8 ez'ekiro ku lunaku olukeesa olwaleero. Wajjidde mu mmotoka ya kika kya corona ng'oyambadde sweta nzirugavu otaddeko enkofiira ya bbulu era wazze wekka nga weevuga. Meeting eno gye tuyita one on one meeting byonna byabaddemu byadde byekuusa ku information gyenfulumizza era nga yenteekateeka namuteeka gye mulina okukomya Obuganda. Mukama wange njala kutegeeza ebintu bino byonna byokola okusanya Obuganda nga ffe bwe twajja ne twogera ensonga zino wandibanga naawe kennyini otuuse ku ntandikwa y'enkomerero y'obulamu bwo olw'ensonga nti wotidde omusajja eyakujja gye yakujja mu nfuufu. Imagine nga toyina mulimu n'akukwasa dda mulamulireko n'otuuka mulyamu olukwe okolera abasajja abatuusa Abanyarwanda okusanya Obwakabaka bwe n'okusanya Obuganda n'okusanya obulamu bwe. Kitegeeza ne Museveni tagenda kwesiga olunaku lwonna era agenda kutta. Meeting eno ebyagibaddemu byonna byekuusa ku byenjogeddemu wali era nga mukimanyi bulungi nnyo ekigenda okukolebwa okuteekateeka n'engeri gye mugenda okulangiriramu okuseera kwa Ssaabasajja Kabaka. Ekyo kyonna kimanyiddwa bulungi. Era Yoseri ne Peter Mayige ne bamafya b'emmengo bano wammanga singa banavaayo ne boogera kye balina okwogera nti Mutanda aseeredde bano bapulaninga okutwala obuvunaanyizibwa n'okuwamba enjole ya Ssaabasajja Kabaka nga tebagenda kukkiriza muntu yadde n'omu kugisemberera kabeere nga wantumbwe za Muteesa oba wantumbwe za Mutebi okujjako bo already abali mu nteekateeka ez'okuwamba Obuganda. Abantu bano ngenda kusoma mannya gano nga nze ngasoma buli lunaku era nga ne ku Lwomukaaga luno olunaku okwosenkya waliyo meeting egenda kuba esembayo okukola enteekateeka zino wammanga. Muno mugenda okuba nti bagenda okumanya ebyokwenda bigenda kuyimira bitya, baani abateekeddwa okusemberera enjole, baani abagenda okwogera, abo abatakkirizibwa kwogera be baani era batagenda kusiiza kusemberera ko njole singa nkiddamu singa ebintu bino byonna mbyogera mbawa information naye nga mbagamba nti singa ekigendera kyabe kituukirira nti Ssaabasajja Kabaka aba aseeredde naye nga mbagamba nti byonna bondo obubonero bulaga nti embeera y'essennungi abantu bano bawammanga. Yoseri tibahabula otabasira mutano wakale jensiere tamuzezede nsanga bisibe wasanya Karoli Charles Peter Mayige Salonga Mulengeja Mr. Araje Mohozi Kanyerugaba Janet Kembabazi John Katende Agnes Nabaloga Sara Kagere Bale Mugera Kiwalabi Male David Wasajja Nenna Bagereka Sylvia Najinda ono nga kati gwe tuyita eyandibaddenga immediate boss we ye Janet Kembabazi ekiddamu handola wa Sylvia Najinda Luswata ye Janet Kembabazi ya muhandolinga bulungi. Nabagamba gye tugenda pressure egenda erinnya information ejja kuvayo bulungi. Buli muntu gwenzijjako ekitiibwa manya nti nawe nkutadde kati. Handola wa Sylvia Najinda Luswata ye Janet Kembabazi mukyala Museveni era bano bali Kiwato na Musipi tebateŋŋana olw'ensonga nti mission yabagimanyi. Naye nyabo mukyala Sylvia Luswata Najinda okutambula n'abalangira tekikufuula mulangira, okutambula n'abambejja tekikufuula mu mbejja, okusula mu garage tekikufuula mu motoka, ate n'okulwa ku nnyumba za ndiro tekikufuula nnyinizo kubanga naye yazizimba ng'azaagalamu ensimbi. Okutiitiibya n'okulya mu nsi olukwe olw'ensimbi z'oyagala manyi naye bagenda okukikola kino bajja kuddako ggwe oba oyagala oba toyagala. Ndowooza wiiki nga emu emabega obadde wasolobya ku bigere n'ofulumamu
era ndozo badde oli mu kulya bulamu mu New Mexico. Badde oli mu kulya bulamu New Mexico ngoli ku Sydney omusajja amuleke mabega. Ndoza wewe unyingiri je mfunamu information ekwatako. Naye ensibu etyo kiri atabala kye kiri nasigadde waka. Wichi ndoza ngemu n'ekitundu wichi mu n'ekitundu badde New Mexico. Oli mu kulya bulamu naye kiri atabala kye kiri nasigadde waka. Nkimanyi nti akozesa okukola ensobi takkiriza nsobi ebeerewo kubanga ensobi eyo aba ino jijjawo. Butyo n'abatassezaalawo mugenzisa Edward Muteesa oba Ssekabaka Edward Muteesa era baamala bonna bali mu lukwe ne bagibwawo. Olw'okuba nti tetuyiga na kusoma kuyiga mu byafaayo nti kasita omuntu akutegeeza ku lukwe n'olukola aba tayagala kuleka obujulizi. Kati gwali eyo eyeeta mu lukolo okujjawo Ssaabasajja Kabaka kimanyi nti bava ku ye bagenda kuddako ggwe kubanga bo misioni yaabwe tebaleka bujulizi babega. Kati mukyala Sylvia Naluswata Najjinda tujja kulaba ng'okaaba agaggoonya naye ng'ekituufu ekintu kino kimanyi gwe wenina wenkwagala wenja okufunira era gwe nagamba making sure nti bbaawo eyakuteekako empeta abeera mulamu otherwise gwe kennaakutandikako si kati nakugamba kuuma bbaawo nga mulamu bwe kikulema ensi ejja kuteeka wano bwe wati era ensi ejja kwewuunya ozo sikyalina kyentya kuba sigenda kujjawo okusaba mmere ng'ensi yange yonooneka nga mugiryamu olukwe. Sigenda kujja kuwasa muwala okubanga sisaanidde. Kitegeera ku lw'ensi yange esobola kuluma mu bigambo byogera nga birina okubeera. Buli aluma mu bigambo n'obyogera nga byamatankani ng'empale za Museveni ensi tegenda kutegeera. Ensi tegenda kutegeera. Neke naakukwatako nze sinoonya mikwano sinoonya saidi nkuwa information nga bw'ogiwulira nga bw'olya nti teri musawo agenda kukuba mpiso mu slow motion ajja gikuba ogiwulira kuyingiza eddagala olitegeere information bwente bwengireeta teri mu ddwaliro kuba mpiso mu slow motion baakuweeweete nedda nga bw'alina ogikuba bwagikuba neekuyingira naye bwente bwa information seetaaga kuweeweeta muntu nkubuulira nakuteeka ku pause one for a meanwhile naye kyemupulaninga bwe kituukirirawo nja kukola video ensi ejja kutya. Nja kukola video buli muntu ajja kutya. Ne gobaddewo akatiibwa akatono bwe kati ojja kayonga obunoonya. Kati mu kiro nga tegeeza buli Muganda yenna woole. Weesire kimyu naye ng'ate bw'onoonya ekinaakugumya. Kubanga okukaaba si ensonga wabula okwerwanira y'ensonga enkulu kubanga abantu bakaaba ne gwe bazise ne bamuleka naye oyigiddeko ki ku buwangwa bwonna obuseerera buggwawo. So nno mbategeeza nti ensonga zino muzibeereko bulungi nnyo olw'ensonga nti ebigenda mu maaso mu Buganda si birungi ate byongera okusajjuka. Tugenze mu maaso. Navaayo ne mbategeeza no ku nsonga za kye tuyita the scramble of Buganda okutematema mu Buganda. Ne mbagamba Bonyoro egenda ne mbagamba nti ne mbagamba ekitundu ekiraka ekyegundi kigenda kyekutuleko ekyekoki ne kigenda sese nababulidde omwami oyo nambalaze let me see oba nkyalina ekifaananyi kye nadde nkibalaze wano. Kansubiri nadde nkibalaze if no I'm not mistaken eyita Kabaka wesese nabadde ndowooza nkibalaze wuno eyita Kabaka owesese oyo naye era mukozi wa Museveni ndowooza mulaba yoyo Kabaka owesese ayagala okuggyako esese ajawule ku Buganda era ndowooza n'ebbendeweera mugiraba tebiriiko kwebuzaabuza obujulizi tebuliiko eyebbendeweera oba bendera egamba nti ono ye mukulembeze w'essese ow'ennono ayagala okutemako Buganda iyo bendera y'essese mugire bulungi nnyo eyita Kabaka mukitegedde bulungi nnyo oyo eyita Kabaka
ali mbizinga byesese era yagala okutulako sese nza mukitegedde bulungi nnyo tuvudde waawo amanya ge nagabagambye nnyo bamuyita bujwenge bukulu amanya ge bujwenge bukulu oyo yagala okutemako sese lubadde telibulubusa nabagamba ku kintu kya Lakai okwekutula ku Buganda kamba somere ebbaluwa eno ndyoke ngende ku muntu ayali mabegawo ku job pages za struggles omuna kati akyazijjawo engabana bwe yaganye information link nga tugenze mu maaso kamba somere Lakai chairperson local council 3 association esimu ne bazongerawo zonna email semandwa wanji@gmail.com 4th July 2022 ne bagiwandikira eyevunamya ku bukulembeze bw'eggwanga Yoseti Bahoro Tabasala mutuno wakalembe mukulembeze bw'eggwanga nga bayita mu Residence District Commissioner Lakai District ne bagamba request for special region from Central to Southern region ne bagenda master bagamba Your Excellency, this letter is serves to inform you that we leaders, residents and other stakeholders of Lakai, we found it difficult to serve our people when we are with Central Region. Bagabati. Nge bagiwandikidde eri eyeyita omukulembeze w'eggwanga bamutegeeza nti bo ng'abakulembeze n'abatuuze era n'abalina mu mukono mu kitundu kye Lakai bakisanze nga kizibu nnyo okuweereza abantu baabwe mu bitundu ebyo naddala nga beekuusa ku kitundu ekya Buganda. Because of the political dialogues yet in Lakai, we support NRM party 89%. Olw'ensonga ekwasaganya ku byobufuzi nabo n'ekigendera kyabwe eky'ebyobufuzi nti bo mu kitundu kye Lakai bawagira ekibiina kya National Labourers Movement ebitundu 89 ku buli 100. Ne bagenda mu maaso bagamba, therefore our humble request is to support us in the following. Ne bagamba nti era bo nga bayongedde maaso okusaba kwabwe kuli nti bagala bayambibweko nga bagala bayambibweko ku bintu bino wammanga ebibateddemu ensonga ezigenda okwekutulako ki ku Buganda. Ensonga esooka requesting for Southern region to be fully independent. Nti bo basaba ekitundu ekiri eky'amaserengeta gye baagala okwegatta kibenga kyo kyetongodde kyo ku bwakyo. Tugenze maaso. Ensonga namba 2. Development programs, all those programs ever entered in Western region and Central regions like roads unit EG, excavators, bulldozers, wheel loaders and graders bagambye. Nti okusinziira ku nkulaakulana n'enteekateeka eziva mu masekkati wepo n'aga amaserengeta ga Uganda gamba ng'omuli enguudo omuli ziweetiye omuli zino eziseeteze enguudo negguleda zino era ezisima enguudo byonna bo tebabifunako bulungi baagala babifune nga bali mu maserengeta gali. Tugenze mu maaso wane bateekamu olufuutufuuti mizi mirungi program and National Water Sewerage Corporation under Director of Water Department nti amazzi amalungi n'enteekateeka ey'amazzi gano n'emikutu egitambuza kazambi era nga jo nabo baagala babere mu nteekateeka y'emu nga bakolagana ne director w'ekitongole ekyo. The inadequate loads funds on funds especially in the newly created towns council like Diango, Kibazi, Ntantamuki, Rutwengere, Mweruka, Wamagwa, Kasakara, among others. Nti bo nga bo mu bitundu bino basangibwa okufuna ensimbi ez'enguudo zino okusingira ddala mu bitundu ebyateekebwawo ebipya ebya town council ku mannya g'emmenya waggulu nabo bandiyagadde okuba nga beeyagalira mu bitundu ebyo nga bafuna ku ssente ezo. Retaliation of the rake kijja n'abalola as one of their source of revenue in district Lakai. Nti ennyanja esangibwa mu Lakai gye bayita kijja n'abalola nti yemu ku ezo ezigenda okuba nga zeeyambisibwanga ezimu ku nkola ez'okufunamu ensimbi mu district eyeeyo. Transport network like Lubungu Lyantonde, Nantamuki Isingiro Road,
B tamarketed ku nguudo z'emmenye obeezo ku point y'omukaaga nazingulu baagala baziteeko kolas. Rural electrification to all village and Lakai district nti era baba beekutuddeko nti nabo beetaaga bafune ekitongole ekyo ekitambuza amasannyalaze n'okugasaasanya mu bitundu ebyo ebya Lakai kye baagala okwekutulako. As a member stroke a leader and stakeholders of Lakai, we are requesting you, Your Excellency, kindly to support us for better service delivery in our country, Uganda. Nti bonga bo abakulembeze n'abantu ambase kindomu bali ku mukutu ogwo abakindamu mukono mu kitundu kye Lakai kyagala okwekutula ku Buganda. Basaba eyeyita omukulembeze w'eggwanga Yoseri nti abayambe abawagire ku nsonga z'okuba nti babawa ekitundu kino bafune enteekateeka ey'okufuna ebiwerezebwa okuva mu gavumenti ku lw'eggwanga lyabwe nabo beganyulemu ne bateekako buli kimu kye baagala ne basindikira Yoseti bahabula otabasira mutami wa Kalejje sireeta ebbaluwa nagibateredde dda yeeno wano wammanga. Mukitegedde bulungi yeeyo. Kati ngenze ku nsonga endala. Bulijjo tubategeeza nti abasajja n'abakazi abatutwalira peegi zaffe basasulwa bulungi nnyo era ssente zaatambula gavumenti yaziwaayo buli kimu baakikola nga mulowooza tusaaga. Njala bategeeza mwena bannayuganda ddala baba bagala enkyukakyuka. Omwami gwe bayita SK Mbuga Kabangala yali emabega w'okuggyako peegi za national unity platform zonna ez'enkyukakyuka okwetoola eggwanga lyonna neri mu diaspora bweru ng'akozesa kampuni gye bayita Atrock. Kampuni gye bayita Atrock ye kampuni ebadde emabega w'okuggyako emikutu gyaffe gyonna n'okugitwala page. Eno kampuni ya Mbuga naye nga yaweebwa omulimu gavumenti ya Yoseti bahabula otabasira mutani wa Kalekezi. Iyo kampuni gyayita Mbu yafuna bakafulu mu kuhaakinga n'okukola technology ow'ekika ekya waggulu. Iyo kampuni ya SK Mbuga gyakozesa okuhaakinga eggwanga lyonna n'okuba nti bakola ebintu ebyo. Kati omukulu ono SK Mbuga nga tuyingira ebyokulonda ne kampeni zonna Yose yagala nnyo okukozesa abagwira ne bali mu system olw'okuba nti yalina abaana n'ateekawo kampuni ekuba nti ekola ebintu bino era ne bakkiriziganya omuwa omusimbi mungi gye baamuwa. Naye omwami ono baamuwa ssente okuddukanya emirimu egyo n'okusasula ssente zino yagana osasula banne abasobodde okulinkinga information n'efuluma. Kanjala mbasomera documents zino nga banje bavunda emu ku emu mulyoke mutegeere nti bulijjo tubagamba nga temutegeera. Tugenze maaso. State House Entebbe nga 14 October 2022 received and legal department ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'ekkumi mwaka 2022 mu kitongole eky'ebyamateeka mu State House ebbaluwa eno yafunibwa nga beemulugunya ku lw'abannaabo okubbibwa ensimbi zaabwe ku mulimu gye baakola okutwala peegi n'okutigomya n'okutulakinga bannayuganda bakwata ku mitimbagano gyabwe nga tebabawa ssente. Esoma bweti on behalf of the team Amanya Peter Mugasho Ricolin and others nga 13 October omwaka 2022 essimu zaabwe kwe ziri waggulu awo ne bawandiikira bati bagamba eri omukulembeze eyita omukulembeze w'eggwanga Yoseti bahabula otabasira mutano wa Kalekezi etemuzizidde ensanga bisibe mu kasanduuke k'amabaluwa namba 2547 era nga bagamba nti mu State House Uganda ne bagamba nti simanyi ow'ekitiibwa nze gwe simanyi kuno kwemulugunya. Okwemulugunya kwabwe kusinzira ku nsimbi ze balina okufuna ku mulimu gwe baakola era gwe baakoledde ne bagutuusa. Tugenda mu maaso nagamba engeri gibasomera nga bwe gye bavunulira. We are the original authors of the online repatriation repair proposal letter that we wrote to clean Uganda's repatriation online and post-election period, which was submitted by Mr. Suleiman Kabangala Mbuga SK on her behalf to your office, where we were entitled to get 40% of the total budget and annual service fee. Feke nyini fewa nakabala abawandiika ebbaluwa n'okusaba kwaffe mu ngeri y'okukolamu emirimu egy'okutereeza n'okuzoganya eri abo bonna abakola emirimu gy'okuzoganya gavumenti ku mitimbagano era nga kino tukikoze okuva lwe twatandika nga tugenda mu kampeyini n'okutuusa kampeyini nga ziwedde era nga empapula zino twazikwasa Suleiman Kabangala Mbuga eyaweebwa ssente ku lwaffe era nga buli muntu yenna eyakola omulimu guno yali ateekeddwa okuweebwa ebitundu 40 buli 10 ku ssente ezaali zikoleddwa mu nteekateeka wa mu mbalirira ey'okukola omulimu guno gwe twakola. Tugenze mu maaso.
A lot of work was done to achieve the goals we set, but to our disappointment, we have not received any fund for the services rendered. Emirimu mingi gyakolwa era na bingi byavaamu okusinziira ku biki ebigendwa ebyali. Naye twafuna okwennyamira nti ensimbi ze twakolera tezaafunibwa okusinziira ku egyo okusinziira ku biweerezebwa bye twaweereza okutuuka okumukulonda n'okuva mu kulonda nga tumaze okuba nga tukiwunzika. We were told to first finish the hacking of Makerere University database during the guild elections, and after we would get facilitation, but no facilitation was received for that work either. Tugenze maaso. Twategeezebwa mu kusooka ntusooke tumalirize omulimu gw'okuyingira mu database oba mu tterekero ery'ebintu byonna ebikozesebwa mu kulonda okwaba president okwa Makerere University. Era ne tusuubiza bagenda tuwa ensimbi okuba ntukola omulimu guno, nene ensimbi zino tezaakolebwa nga ate okulonda twakucyankananya bulungi nga bwe mwali mututumye. We also came up with the solution: completely wipe out all opposition social media accounts such as Noop, Bobby Wine and his team, and also gather surveillance on who is funding Noop. Tugenze maaso. Omulimu omulala gwe twakola twavaayo n'enteekateeka namutaayika ey'okwera n'okugyawo abavuganya gavumenti ku mutimbagano, era muno mwe twakolera okuggyako akawunti z'abantu ab'ekibiina kya National Unity Platform, muno mwe muli Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye yonna mwe bakola okuba nga bwe mwali bakola ku online. Muno ne kwe kwali n'okunoonyereza okutandika okunoonyereza ani avugirira ensimbi ekibiina ekya National Unity Platform. Mu kino baali bahakinga. Tugenze maaso. What their strategies are, who are the people pulling the strings, and any relevant information the state might need us to extract, but we are being held up due to the lack of fundings. Otherwise, we would have finished our work a long time ago, but instead we were being told to work minus any facilitation rendered. Bagambye bati bagenze maaso bagamba nti abavayo n'enteekateeka ey'okuba nti baali banoonya baani abavugirira Nuupu era baani abaali bayina ebiwawaatiro ebinene n'okunoonya amawulire agakwatagana ku ngeri buki state oba government gyeyinza okweyambisaamu n'okufuna obujulizi era n'okusaanyaawo abo bennyini abandibadde bavugirira era n'okumalawo okuwa amawulire government nti mu Kyagulanyi bali bamuvugirira emikutu gyonna tugijjeeko. Era omulimu guno bandibadde bagumala dda ne bagukwasayo seeri n'olwokuba nti bano tebaweebwa nsimbi zimala okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno. Tugenze maaso. We are the team that has been hacking a lot of anti-government people's social media accounts, and we are still doing work more behind the scenes. And some of the recent work was the one of Kakwenza Twitter account, but he was able to recover his account after the 3 days because of the lack of facilitation from the state to hack into his mobile phone and emails, which will help us to swipe him off the internet forever. Bagenze maaso bagamba nti era ffe tiimu eno yaffe ye yali emabega w'okutandika okuyingira mu akawunti z'abantu bonna bannankyukakyuka naddala abali ku social media. Era nga n'omulimu guno bakyagukola bagendera ddala mu maaso naye nga bagukolera amabega wa bisenge. Era baagala kutegeeza omukulembeze nti nejja buvuddeyo katono be baali emabega w'okuggyako akawunti ya mwana mulenzi Kakwenza naye nti yasobola okuba nti akawunti yeeno agizza oluvannyuma lw'ennaku 3 olw'ensonga nti tebaali na nsimbi zimala, nti state yali ezibamye okuba nti bayingira mu ssimu ye ey'obuyonjo okumanya nti okuyingira mu ssimu y'obuyonjo okufuna endagiriro gye tuyita endagiriro ya email address okubayambako okumuggira ddala ku internet eyemu kukundi ku message ku bbaluwa eyo. Kati zino kadi nzibalaze bulungi nnyo
abana abasajja abali mabega omulimu guno bebo kadins balaze ne company bulungi nnyo kati ngenda basomera ebira mutegere bulungi nnyo kigenda maaso meba naze bambula ebbaluwa eyongere gamba maaso received yafunibwa ngegamba to his excellency Yoweri Kaguta Museveni, the president of the Republic of Uganda, from Mugishu Lincoln and Amanya Peter, date 24th of October, it was Tuesday. Dear sir, complain about the non-received payments and facilitation for the work we did for His Excellency, the President of the Republic of Uganda, and proof of work. Tugenze maso baluwa ndala yino mutegere bulungi. State House PO Box 25497 nga 2 October mwaka 2022. Sulaiman Kabangala Mbuga, Chief Executive Officer, Atrox Security Company Kampala. Ulibe mbaga. Ulibe mbaga. Kati Sulaiman Kabangala neno jitwale mwe munyampa nyampa nyo mujera munyampira yapira kupejiza aba neno jitwale. Neno jitwale. Ene baluwa eringi balaze najiba posting yara njiba soke nji balage mwagira byedda yiyo najiba teddeyo ku mutimbagano then kadi muzirabye neno mugira kati najingendo basomera neyo mugirabye kati kamba somere eno kamba somere eno mugirabe bulungi nnyo mugirabye neyo mugirabye kati kanji basomere no muwulire embaga eno company ya Mbuga ekola muko hacking bajita Sulaiman Kabangala Mbuga yeita Sulaiman Kabangala Mbuga, the chief executive officer Atrox Security Company Kampala, recomplained about non-payment for the work by cyber security experts. Okwemulugunya ku nsonga z'obutali busasule ku mulimu ogwakolebwa naddala mu kukola emirimu gy'oku online egy'okuwamba n'okutulugunya page z'abantu n'okuziwamba kyebayita security experts. Tugenze maaso, the above reference Nagamba, His Excellency the President has received the petition from the experts of the cyber security complaining of non-payments of work done under your company for the state. Banoza bali bamuddamu nti sebo mukulu nanyiri company eno nti eyayita omukulembeze ebbaluwa yo eyemulugunya ku nsimbi ezitafuna ku mulimu egyakola security ebbaluwa eyemulugunya ku mirimu egyakolebwa abeyita bakafulu aba cyber security company ngekuliwa SK Mbuga olwokuba nti babasasula ku mirimu egyakolebwa. Tugenze maaso. The member complained that they handled to the top secret work for the government and were to be paid by you. They claim that the information that you received, part payment from the State House, Lora, oba chandibadega katugamenti, wali lusina cho yabe yali agolachi achali what? Achali ngaye State House controller, wanabachi wandise, the bachi wandise chiri comptroller. Obanga yalinga controller funding in simbi zwazi sasura, and you have not limited any ceiling to them. Bano bagamba nti okusinzira kwemulugunya kw'abana abantu okusinzira ku mirimu gye bakola eri government era nga bagamba nti ku ssente zasasula bo tebafunanga ko nsimbi okusinzira ku mulimu gwe bakola ku nsimbi ezava mu State House okuva ku ono akulira ebyensasula mu government mu State House nti tebafuna ko nsimbi zonna ezasasulibwa. The purpose of this letter is to request you to attend the meeting on the 25th of October 2022 at 12 p.m. at our office at the State House Legal Department lawyer Ernest at the legal department lawyer Ernest at NAKACWA to discuss those allegations. By copy of this letter, the State House comptroller is requested to halt any further payments to SK Mbuga until the matter has been resolved. Ene baluwa yadeddamu SK Mbuga emutegeeza era etegeeza n'abali abala nti baluwa eno etegeeza nti ekigendera ky'ebbaluwa eno okuddamu SK Mbuga nti bwe yamala okukozesa abantu bano okubba n'okutulugunya n'okufuna ebyama bya people power
tebiyabasasula bantu bano kati ngenda kuzomweza 25 yayiseeko ngenda kuzomweza 2 ku saa 12 ku saa mukaaga ez'emisana bategeka okusinkana ku State House Entebbe mu department y'amateeka basinkana omwami gwe bayita Lower Honest enakasero okwongera ku nsonga zino emu ku bbaluwa zino ewandiikiddwa etegeeza nti kwe kuba nti ensimbi zonna SK Mbuga ze yafuna nezibadde zikyabangibwa tezigenda kudda mu kusasulibwa mpaka nga ekintu kino kikoze eki bakimaliriza bulungi kati awo ulira bulungi nnyo ebbaluwa yokome kati ngenda basomera information esemba mu bulungi nnyo. Information has linked to make sure public gets to know. Amawulire gano gafulumiziddwa mu ngeri y'ekyama ng'era bano baagala ensi emanye kiki ekiri emabega w'ekintu kino. Tycoon SK Mbuga was appointed by President President Museveni, whom I don't call the president because he's not a president. We voted Robert Chagulanyi Center. Bagami nti eyayita omugagga Kabangala SK Mbuga yalondebwa refugee chairman wa refugee mu Uganda Yoseti bahabulwa basira mutano wa Karekezi ku mirimu gy'okuyingira mu akaunti z'abantu ku social media okusingira ddala munonga mu muli eya Robert Chagulanyi Center abawagizi be bano abaali bawakanya government n'okugisuza ku butaache nga gwe mulimu ogwabaweebwa nga Museveni yamulonda. His company Atrock was officially created and funded by the state to take down social media platforms of the likes of Lumbuye Fred, Kakensa, Penge, bagambi bali. Nti kampuni y'omwami ono eya SK Kabangala Mbuga eya Atrox mu butongole yatandikibwawo era ensimbi ne zigibwewa nga emirimu gyayo negikolera ng'esinziira ku mateeka ga refugee camp ekulibwa refugee chairman wa refugee mu Uganda Yoseti bahabula otabusala mutano wa Karekezi okugenda okufeffetta n'okussa wansi emitimbagano gyonna egyabo abantu abavuganya government kuno kuli Kyagulanyi abantu bonna bakola nabo nga kwe kuli n'ono yennyini ayogera Lumbuye kuno ndabyeko Kakensa ndabyeko Pembe tugenze mu maaso. What he said he was tasked with hacking into media accounts of NUP supporters who are exposing government by President under ISO. Kati bano balowooza n'ebitongole bye tebakyabyesiga mbano omulimu ogwabaweebwa mbu gwali okuyingira mu akaunti z'abantu ozijja ku social media okusingira ddala ez'abantu ba NUP abagiwagira abasuuza gavumenti ku bukeeke abatagirekedde wadde akagoye ku mubiri nga balowooza nti bagenda kuba nti nga balowooza nti gavumenti kennyini abantu bajambuddemu engoye nti n'ebitongole byayo bimu tebikyakola kati Museveni n'asolo ateekawo Mbuga n'ekitongole kye okuba nti bayingira mu mikutu gino okugiteeka wansi ng'era bakolagana ekitongole ekya ISO. Tugenze mu maaso. Ona agamba, they are threatening to arrest me on basis that I impersonated the State House Legal Department and I have possession of sensitive information that SK Mbuga showed me when I was in his office, which is fabricated because all they showed me were these WhatsApp chats with the DG of ISO that all he got some security people in the State House who are hunting me who are hunting me, and he has been asking to meet me, which I refused because I know he has guns and security and he can cause any harm to me. Temuddamu kwebuuza ani abadde hacking pages amwe bani abanoonya ku bitimbagano bani abasindikira message mu messenger abakubira amasaba batiisa oyo SK Mbuga ne kampuni ye n'ebitongole nga ISO kati wano wali okulira no kombeso wano
nabagabo bera ku social media kono olina kusaba nogenda ku platform yino akuliko link kugamba nti register using your or login using your email address. Please don't log in with your email address or your telephone number. Please don't. Tochikola. Omuntu yenajja mu messenger nakukubira bana akubuuzaako nga akugamba kubya struggle. Please waliwo ka option kali block mu blocking. Don't receive any call which is not stored in your phone or in your storage. Please tochikola. Ekyokusatu. Accounts zammwe muzibeereko nga ziriko ebintu bino wammanga naddala balina pages. Gwe kennyini bw'oba olina page okuyita mu page okozesa account yo, making sure nti account yo eri secured with 3 bagiyita ogulawo account mu kusooka n'ogula account n'ogulawo page. Nebo ogulawo page ebeera associated ku account yo. Kati basobola okuhackinga nga basinzira ku account yo baleko batwale page. Kati bwe tuyingira mu Facebook account mubeera mu logins abakulaga nti ono gundi yayingiridde wano, ono yayingidde mu simu yo oba yayingidde mu account yo. Kati tulina kye tuyita authentication, tulina kye tuyita pronunciation yakyo si nyangu. Naye nga bw'otuuka awo mu settings waliwo bakusaba enamba y'essimu n'ogiteekamu. Bw'ogiteekamu neekulaga nti kati eno enamba esitowalingiddwa mu security system ya Facebook nti omuntu bw'agezaako okuloginga in bakusindikira code ejja ku ssimu yo ku message, ku normal message gy'oteekamu okuddamu okuyingira mu Facebook account yo. Authentication, bagita authentication. Bagita authentication. Boyingira mu system eri mu security mu settings bagita authentication. So mu authentication moteka enamba y'essimu ng'ogirina ngeri registered bulungi nnyo. So omuntu bw'agezaako okuyingira mu account yo, Facebook ekusindikira message ekuwa code zibeera 6 digit numbers zoddamu n'oyingiza muli bagita code, login with the code which was sent on your telephone number. Through the other corner of the security logins jebaita ya authentication. Kati eyo bw'omala ogikola n'ogisettinga toekamu enamba yo ng'ogikozesa ku account yo, wano ekyo bumaze okisettinga bulungi nnyo. Bw'ogenda ali mu logins on'okwetegereza essimu yo gy'okozesa oba kulaga ekika ky'essimu ky'okozesa wawo walogingidde in. Bw'osangamu ng'essimu erimu siiyo n'omuntu ekitundu we yalogingidemu nga siiyo manya nti batandise okuhacking. Kati bwe tugenda ku page ng'omaze okuleetinga page eriko admin gw'osobola okwejjako wa administrator n'obw'omuntu omulala, naye making sure nti page yo eriko kye tuyita business account. Bw'ogula business account kitegeeza nti bw'ogula business account olina okubeera ne website. Kati bw'obeera ne website olina business account teri muntu agenda claiminga a page yo. But the moment olina business account ku Facebook nga tolina website kigenda kwanguyira nnyo SK Mbuga okutandikiramu account yo nga teina authentication ziri wasindikira code okuddamu claiminga page yo nga akozesa ya creatinga account na creatinga business account kana akosa business account eyo nga ategeza Facebook ndero business account yange eri manya gano nze nanyini page eyo Facebook olwokuba nti butolina business account Facebook egenda kwata page eyoki ejiwe SK Mbuga ne company ye batwale page ye abo batu hacking okutumalako ne batwala page zaffe zikubanga we lack business account tetulina website abasinga obugitemuteeka mu simu kati abo bakolera system ye baba hacking okola ki. So njera kugamba nti beera ekisooka bw'obanga olina page olina kubanga olina website kyekisooka olina business account ya Facebook. Business account eyo bw'obanga olina teri asobola ku hackinga mu page yo kubanga abantu bakosanga system ya claiming page ezo nga bakosa business account zaabwe. Era nabalaga ngo omuntu yajjanga yeyitanga Kakensa Media. Nenga siye Kakensa oli Ewaffe oli yeyitanga Kakensa Media kati nga business account ye agifula Kakensa Media. Nenga olede amazo creatinga admin ngali manyaga page eyo yennyini gyagala okutwala bya submitting ku Facebook ngemukwasa page. Ngabo kitokera ku machanga ba postinga ko bintu bilala.
Facebook ngetekako bintu ngemuwanga atwala ngatandika postinga ko blue movie bareka ko bintu ngaba kola ebintu beso yo eskem gwe mujja badakola tuza bategeza bulungi nnyo mukitegedde bulungi nnyo so bango ina Facebook account please making sure ngebintu byo bikola ngo bitereza bulungi nnyo teri agenda ku hackinga mu page yo mukitegedde bulungi teri agenda ku hackinga na yenga nekirala bobanga oli Kampala kimanye nti essimu kye tuyita direct call okwate namba y'essimu n'okubira omuntu 90% essimu zemukuba ziri recorded era bimwogira mu ndaba bibimanyi nkiddamu Kampala Uganda bw'okuba essimu kye tuyita direct call zonna bimwogedde mu 7 aba bifuna oba bitongole by'okwenda bibifuna ekyo mukitegeere ekirala bw'osindika nomo message ku simu ku nomo message zino ngogosa namba y'essimu nazo message basobola zifuna baziraba kibatasobola era abatiisa ku WhatsApp baba tracking no one can track WhatsApp yo gye batrackinga nga bascaninze kye tuyita barcode ya WhatsApp yo from there and then basobola ku hackinga ne bamanya kyokola ku WhatsApp ekirala abantu bennyini abakola mu ministries abakola mu government parastatal bodies abakola mu state house wa mu police it is very easy for them to hackinga n'okumanya ebyo kibakola mu WhatsApp but bobanga oli muntu wa bulijjo ng'essimu yo tebagihakingangako oba tebahackingangako WhatsApp yo nobody can listen to your conversation kebere simu kebere normal message yosinka mu WhatsApp nobody kebere voice note no one nkiddamu no one tebakulya sente mbwale simanyi WhatsApp batuge message baziwuliza nedda bawuliza abakozi ba government ba police ba maje ba iso bakola mu state house n'ebitongole bya government ezibazuya ku WhatsApp kubanga already bafuna enamba bagimanyi bulungi nnyo enamba gye bakozesa okuyingiramu ne basobola ku hackinga nemwe abantu babulijjo basobola ku hackinga fero nga bakozeseza kye tuyita kanti balageko wano bakisobola kifuna nga bakiyita okuscanninga bio lindako settings the moment omuntu yenna kabere bawo kabere mukazi wo asobola okufuna messages zonna kasita akola ekintu ekyo eyo barcode eyo nagiscanninga eyo kasita agiscanninga bwati nagifuna eyo barcode gye mulaba ku WhatsApp eyo buli kintu kyonna buli message gy'otypinga n'omuntu yenna oba voice note egwa mu musibe tutu kasita scanninga kino ekyo tuyita barcode ya WhatsApp kasita giscanninga oba owedde buli kyonna ky'okola eyo gye bayita barcode kasita giscanninga n'agifuna ne oba oli mu America ne oba oli mu Bungereza ne oba oli mu Guyana ajja kufuna buli ky'okola ku WhatsApp eyo kasita bagiscanninga oba owedde oba voice note oba okubya essimu oba message otypinga buli kimu aba akiraba ati buli kimu aba akiraba nkitegedde bulungi naye obanga tebascanninga nga barcode yeero kitegeeza nobody can track you on WhatsApp ekirala ng'afundikira omuntu yenna ng'olina smartphone ye Kampala ng'oli political activist buli okera ku ssimu yo soko gyeko ekintu kye tuyita location location mwenda mugimanyi keeka akantu akali awo keeka kemulaba ku location keeko bw'obanga oli social media activist buli otambula ku ssimu yo jjako kye bayita location olw'ensonga location tulina kye tuyita GPRS Global Position System GPRS nti omuntu asobola gikozesa n'amanya exactly wa wooli ng'akozesa omulongooti oguli awo asobola okumanya w'oyimiridde mu kifo wooli era asobola okutuukako ng'akozesa GPRS naye ng'oleseko location kyekifo wooli nti ndi mutungo bbiina oba oli mu LC kikasita olekako GPRS eno nga bakwagala basobola okufuna ng'okozesa smartphone kati kaakano akakodi akalala
Bobango oli social media activist. Ngulingo oyagala nkyukakyuka, please. Essimu yo emanyikiddwa ya public. Togiteeka mu smartphone. Funayo akasimu kakatochi. Kubanga katochi tebasobola gitrackinga. Nobody can track a katochi. Nezino smartphone. Obanga atudde ku kabuyonjo. Smartphone, they can track you anywhere you and bojjako eryanda bajja ku trackinga. Naye katochi tebagitrackinga. Munseza kula balina wifi wogina tewetaaga simu kali simanyi data. Wekitegeera. Naye nga muggyeko location, essimu zammwe zimanyi nti yakyama nga basobola okukola locatingirako, kozesa katochi, location giggyeko. Ozaba otegedde bulungi nnyo. Saagala muntu agenda babuzaabuza mbu ate simu WhatsApp. No. WhatsApp abakozi ba State House abakola mu ISO mu CMI mu police bitongole, they can track you through WhatsApp kuba simu bazirina baba basobola kikola. Naye individual, nobody can track you unless nga bascanninze WhatsApp yo, kabere bawo, kabere mukazi wo, kaberani, anyone can track you. Nafuna messages zonna nga buli muntu anakuwandikira message. Ono omwami oba omukyala asobola okufuna kasitaba ku scanninga ba eyo. Contact zonna ezikusindikira message, video ezikusindikibwa, voice note byonna afunako copy the moment kasita track kasita scanninga ba eyo. Ebera bye Vietnam baba bagenda kufuna buli kimu. Kati njala kugamba buli oba ina smartphone jako location. Ekisooka. Ekyokubiri. Bw'obanga olina essimu yo ng'oli munnakyukakyuka. Essimu zino omuntu asobola okusiba buli app yonna eri mu ssimu kebeere phone contact n'agisiba ng'erimu password. WhatsApp ng'erimu password. Facebook eriko password. Twitter eriko password nga buli kimu kirira okuti nga teri muntu asobola kufuna access. Sobanga oli wakyukakyuka, please you can lock. Lock nga buli kimu ky'olina. Naye ate na kino kirala kye bategeeza. Android ffenna abakozesa Android. Essimu zaffe nnungi nnyo. Zeeyambisibwa mangu n'omuntu ategeera asobola ogikozesa mu lunaku lumu. Naye ku security nga bakukutta oba bagenda kuggyako ebyaba 100 kyangu nnyo gigula. Kyovula nti zitambula nnyo toni wajiba ku William. Mu ddakiika 3 essimu batekyali bagisuja serial number nga bagigudde dda n'obanga erimu password emitwalo 7 Android. Ne bali mu password emitwalo 7 mu ddakiika 3 oba 5 batekyali essimu bagiggyeko dda. Naye essimu enzibu nnyo okuggyako buli kimu gye tuyita iPhone. Tosobola iPhone giyingiramu kugijjako kintu kyonna. Okitegedde bulungi? iPhone tosobola gihackinga, tosobola kujjamu kintu kyonna. Ndoza mutegedde bulungi. Kati aba ISO batandise okwagala mbu ate kati mbuzaabuza abantu mbasomesa. Twagala kutegeeza bantu. iPhone teri asobola gijjamu kintu kyonna. Ne bw'ogibba tosobola giyiwa. Ogenda gitunda spare. iPhone ku security nungi. Nobody can open it. Ne bwogera mu computers enkana zite ne Android. Within 5 minutes essimu bayafuuse ddandala nnyo nga bagikyusiza dda. Buli kimu nga kiri ku mmeeza bakirina. So ndowooza mukitegedde. Sigenda kusukka wano mukama bakumeta 10 ampera. Volume sina volume video njimaze. Volume teacher ate volume badde kinze video njimaze. Video njimaze atayina volume gono manyisa ku YouTube mweraba. Map media kulamusiza kablaza kansubinete oli bulungi je wala ko tusaka engalo. Webale kulwana struggle. So ndazo mutegedde bulungi. Mwenaba foot soldiers bategeze balastafari nzimu nabo mugeto bategeza information mugifunye. Local down mugirinde bana bagitaddewo bana bayinza gisiba bitundu tundu. Naye kasitafari bateka local down. Ku nsonga kulambwa Ssaabasajja Kabaka mwegendereze nnyo mukaba 10 ampera neriddewo.
Lumbuye live ye channel yokka empoomu ensunsule ekutuusaako buli kimu ekiri mu ggwanga Uganda obeerenga okitegeera bulungi ne bweru w'eggwanga kola ekintu kimu kyokka subscribinga ekigambo ekiri awo ekiriko subscribe gwe kinyigeeko osubscribinge ate ne ku bbali waliwo ekigambo oba waliwo akantu akaliko kalinga kabeero kanyigeeko obeerenga ofuna notification buli lunaku tosubwa Fred Lumbuye live ku channel eno buli lunaku ng'akutuusaako era ng'akusunsulira ebiri mu ggwanga akaaba amangu tosembera